Ya kulikayo mukumulamu tukyali ku Firimbi Extra ne banafa ba 40bet ku www.40bet.ug wamu ne GoTV bagamba of course weekend bingi yoso okubanga onyumirwa ng'oli ku GoTV subscription osogenda maaso n'okubanga agisasula alwo because Pastor Pomsi wa gusamba former footballers initiative aise abantu Sunday no genda maaso n'okwa okwebaza kwanjukira afuna akabi so Sunday no wajja kubirayo okusaba den n'emikolo okwebaza bichi adagamba aise team yonna kuliziddawo kuli eno ligundiye chachiye mwakiso kimbuzaza naye mwakisaawo wagenda okubanga beera sibo tukwaniriza mu studio za Bukedde TV nsimye nnyo era ndi mwesiimu nnyo kubanga mbadde nkulengera bulengezi eyo ndi muwagizi olwakuba olwaliro nkusinkanye ate tu bya mupiira ano wagira tiimu ki wano ndi musajja wa KCCA kuba ndi musajja wa KCCA era mpagira nnyo ne brand gye bakoze ati kati naku zino nungi nnyo nungi nnyo then ate eri ebweru ni musajja wa Arsenal batwala kabudde records zikweziri tutambule mpola mpola baralika kulya linda emyaka 3 lwaki tebagukati ekyamazima emisumaali gyo mingi naye katusabe of course omukulu gwe tukyazza mu studio briefly akatuje bikwalako mu sako z'omupiira ne kumawogola kikyenyini kyokola mpozi nsooka okwebaza abawuliza ba Bukedde n'abafirimbi nti mukola kyamaanyi nnyo kuba Bukedde brand nnene mu Uganda wano ne mu nsi yonna. Amanya nze Katerega Othmani mwana Adamu nga mawogola nkolanga chairman administration musaza. Twavaayo nga bavubuka tubadde tuli wansi nnyo tuvaayo nga bavubuka nti kakati kitegeeza nti saza brand kuba no mu Uganda saza almost tournament number 2 okuwulika n'okubeera ng'ewagibwa kituufu y'amaanyi nnyo like ogenda ne audience by the way number 1 ogenda mu ba fan base nti abantu abalaba kuba ndowooza yizo givuga naye cranes yokka so kati bwogenda ne weetegereza envaayo gyevuddeyo amasaza so nagenda nentula wansenga nti kitegeeza nti wozimbye branding ennungi from down kuva masaza gano nemujja nemuzimba nga abavubuka abategeera kati sports aliko nemukomakoma tiimu nga nnungi amasaza musobola okugawa ate brand endala kusinziira Airtel enkuba ate gyekikubamu kishayininga nnyo waggulu eno mu kulonkinga ne wakabaka naye wansi kikyalina problem yeah of course mawogola gegamu ku basaza gowulira mugamba mugenda kuwangula simanyi oba tubawanya amaanyi kwa mawogola eno erimu abakulu ab'amaanyi babiri nnyo muli sodo bagamba muganda wa sibagamba ye muto wawe sodo ye muto wa Museveni president mukulembeze w'eggwanga then bayina ne muwala wa Kutesa kenyini so mwebali omo kitegeeza akasene buli kimu kyonna byebimu ku bene mugamba mugenda kuwangula kanyiriro sente bafuna nyingi bozi bwogenda salyagadde nnyo kugenda politically naye ekyamazima tebanatuwagira nnyo kuteesa kuva mabega n'okugendako kulondooza petroni wamu shatsi kutesa naye kuva mabega ze nga wagira amasaza nanitulame zategeke bamwita mama mupiira naye kati bwotugamba nti kuteesa awagira amasaza badde nkyakimenya badde nkyakimenya bulungi kuva ddaze nga wagira naye nga ndowooza brandi abagivuga tevaayo buki bulungi naye ajja mpola so twagala ate n'okusika abalala bonna bomenyeeko masaza siga muntu nti gakuteesa oba gaani is a tournament promoting talent. Uganda waliwo omuntu ayimirira ewantu n'ogamba nti ekyo tukimaze kuteesa baba ayimiridde ewantu tubana kubuusabuusa ffe mbozi tumuwulirako mpitirivu ekyamazima kuteesa is a businessman tateeka wantu wafu era kyobalowooza kyekimukuumye so n'aba amasaza bano balina sooka kwetereza nga mawogola
ne beetereza ne bamuwa proposal nga laba evaayo netwala ku kikopo ajja teekamu Ajja naye bw'ate omuwolereza nnyo simuweerereza nnyo but I'm just being frank nti tosobola kukwata sente n'oziteeka mu kintu nga tolaba abantu balina plan. Okay. So yensonga lwaki nga abavubuka twagezezaako kuvaanga nti okay twatuukako watatuuka tumanyi kati essaawa zino tulina kubukedde simanyi baaliwo kyamaani wa Mawogole yali azzeeko kimanyi essaawa zino tumudisikaasingako kati abeesobola omusika kati eri Mawogola mu byapa empira gy'amasaza best performance yaliwo 2004 embasa erabidde omwaka kwa final ne 2009 Gomba nebakuba banga dene omwaka ogwo season ewedde omwaka ogwedde temwava na mu kibinja kuno kiki kyosuubira nti mukoze ekyenjawulo tubadde tumanyi bibiri byetwogedde nze ne David waliwo bali abanene abati nekyanjawulo ki kyemukoze okulaba nti luli musaana okuyita mu kibinja naye wewaffe Mawogola sekikubo mu kibinja kiri mu Bulemeezi sekikubo eyo omu ku basajja bakasingola mu parliament right now oyinza okwesa kati bakuteesa banaakoma wayinza okubanga ye longest serving muli mu kibinja kiri mu Bulemeezi tubanoonyeza ddala mbanoonyeza ddala era baba tulaba wano ne ba agenti baabwe tubanoonya kubanga tiimu kati egenze mu kampu muli mu kibinja ekirimu Bulemeezi ba defending champion muli mu Butambala muli mu Ssingo ne Buluuli oyogera ku Bulemeezi ne Ssingo noyoleeta amaala abantu buli omu alowooza nange ne mbankula pe namba awo Ssingo ne Bulemeezi bamaze oyitawo mwe ki kyemukoze ekyamaanyi kyosuubira nti muswaluli oyita mu kibinja mpozi nga amasaza bakagalangirira lwa covid yeno okutukola ki twasayiningako Kidunga ko Kidunga njukira ndoza ku fine emu yabakuba kokko ngali Gomba yes so musajja ali experienced kwa Gomba final zombi ebadde tubadde naye mukamba abazanya bamanyi omupiira agumanyiremu ku strength za milioni Amido muko emanya ba sporting anyotale negolola Edward tubadde naye mukamba era nga ayambako omwezi gonna oguwedde mabega tubadde na Amidu negolola ne senior ko Kidunga so I think ekyo is a big strength ku Mawogola okubeera nti basobola okukumakuma ne bafuna ne ba sporting good players kuno mbadde mbalaba ne Swaibu naye nga alina omulimu gwakwaga mbadde mbalaba nnyo so ate general secretary waffe so abadde afaayo okulaba nti general secretary aba CEO tiimu tesobola kumala gawaba so tugezezaako okulaba nti tuwumbawumba ate nekyokubiri tubadde tugezezaako okusika abawagizi baffe bategeere football Mawogola ebadde abantu baayo babadde bakyekutte ate nga Buddu ejanjawaza ekintu kyayo oluusi tubadde twesiba ne Buddu ng'oliwagaga kati nze ndi wa Buddu so gali mu dduka so twetegese bulungi tusayinize ku bazanyi abalungi waliwo omuvubuka ennaku ezo gwe twasayininga Mitaserugo n'Adrian nga tubajja mu Gomba bakubako omupiira era batuwaliriza awo netuzijjayo netugula ne Lutaya nga tumujja mu Kyaggwe so tulina engeri gye tugenze tugattako ku bazanyi abali experienced tumanyi nti bwe tugenda mu conference challenge tulina nti ekisaawe tugenda okuzannya ku kistaff naye ennaku zino wiiki namba tubadde kasaawe kali eyo ku Gayaza Road akekira ng'abaana bali mu camp bali mu camp bali mu so tugezezaako kuteekawo by the way era gundi yamanyi nnyo kuba sisuubira nti amasaza agasinga obungi gakitadde mu plan twetaaga training obusawo bataffe buli ene tugenda kuwumulamu katono nnyo tukyaline mukulu Wolfman Katelega yakwasaganya ebya administration mu ssaza lya Mawogola oba ttiimu ya Mawogola ku mulundi guno atwagala kulaba kibasooka bakola best performance yatugambye yali ya 2-4-29 batuuka ku final nga Gomba yebakuba ku mulundi guno kitegeeza ogenda like oteekawo okubetalinga eri balina kuwangula kikopo ne basobola kikola byatubuulira ku ssaawa eno katulemu katono nnyo bwe tukomawo tulina n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyokwogerako wabweru w'eggwanga